basuubira nti tuvuddeyo tetukyali ku lugendo lugenda mu ggulu. Honorable Kuma, tukyagenda mu ggulu. Eggulu wendyogera mulitegeera. So ku nsonga eno nze nkulembedde abakyala, era abakyala abamu basigaddeyo mu bungi, naye olwamutaka ono abamu weebali basigaddeyo naye nga weebali wano, bali bumu naawe, basiima byonna byewabakolera era bakyasiima. Naddala ku sayidi y'ebyapa, omukyala mwami we bw'afuna ekyapa manyi oggumidde, twebaza. Ebirala bingi biri mu ripooti, mukama wange ajja byogerako, naye ng'era tukusaba taata nga tusinzira ku Mukama Katonda akuwa obuvumu okomewo nate era tukyakwagala Mukama waffe olw'ebirungi bye watukolera. Si lwakwagala kweraga nti tulina lewagumulizika abanako kawa munywanyi we. Ekyokubiri twagadde okulaga public ti omuntu bw'akolanga ekirungi ajjukirwanga. Physical accountability etukwakatako ffenna mu bulamu bwaffe okubanga tugitwala ng'ensonga. Omuntu ayinza okubeerawo n'avaawo awoza nkoze n'aleekaanira ku radio naye ng'ate ku ground nga tewali. Mukkirize service delivery tebaamu pate, service delivery tebaamu ono yampagira oba ono tiyampagira, naye omulimu wagukola Mukama wange okukiriza kabiri. Kino ekiweebwayo kye tuli kuwa Honorable waffe tetuli kukimuwa nti kya muntu omu atuwadde nti mukitwalire Honorable Kumama. Nga bw'olaba ffenna nga bwe tuli wano tulina ettaffaali lye twatodde nga tusondera wamu tuyiyiza wamu nga nkuyege tusobole okuba nga tuzzaamu Honorable waffe amaanyi nawewaawo ng'asobola okuba nga naye atujjukira. Essaawa tutuuse wano ssaawa zibadde 5:42 abantu bange okuva enkokonjeru mu ggombolola Kitimbwa baatuukako ewange ng'era bayaayaana okundetera ekirabo olw'ekkula lye baafuna newankubadde waliwo abatannafuna naye nga tusanyukira wamu ne bannaffe abaakola ki abaafuna. So n'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo Honorable, era bino tubireese nga tubiva ku ntobo ya mitima gyaffe okusinziira ku ntuula ze tubadde tukola ki tutuula nga tuyiiya naye tugenze tutyewa Honorable ye tumusisinkanye tutya. Tukusabira naawe obuwangaazi, amaanyi, obuvumu n'embeera yonna gy'osinga okwagala ng'ekuzaamu amaanyi era odde mu bantu bo obaweereze. Ssebo Honorable tetwakulekerera, asigala otuluma ku mitima gyaffe newankubadde embeera eyo yajjawo, naye ffe era kino tukikoze nga totusabye wabulako otwakusaba kitwagala tujje tunyumyeko naawe olunaku lumu. Kati taata wakkiriza okuweereza abantu era nkusaba kino nti abantu bwe baba bakusaba taata nkusaba okkiriza ekyo kye bakola ki kye bagamba muzeeyi ojje oweereza abantu. Teri ayagala mwana wa mulirwana we ng'owuwe takola ki nga tamwagala nga muzeeyi Kigongo bwe yagamba abavubuka emyalemu ng'eri ku ntebe ekyamazima naye yagala mwana waki mwana waayo. Ekyamazima tusonyiwe naye byonna ebiddako tuli mabegawo era tugenda tambulira wamu naawe. Ekyamazima nsoose mu kwetonda kuba bingi, tulina emiruka 9 mu ggombolola lino ery'Ekayonza naye buli muluka mulimu oluguudo lwa Honorable. Kwebala ettoffaali ly'okugasa ku ggombolola lino ery'Ekayonza. Ate nkwebaza ekyensuso nti tubadde mu kansa eno gye tutambuza emyaka 5 naye recently 2022-2023 ssebo oluguudo lw'Ebukere lwalimibwa naye road inspector wa district yajja n'atwebaza kubanga waleka mu pipeline. Odde muki mu eya ennyonyi wedda mu eya ekola ki siwe kiri etatomera kire. Ssebo Honorable tuzze wano okukwebaza era bagamba nti omuntu wakugulira bupaani bubiri akira atakoze eki kubanga tewamusabye naye yatudde n'alowooza n'agamba wakiri wentwala kano ssebo tiimu nga weeze woogirabye ogisiime. Nze ssaawa eno nsobola okulagako nti ewa Honorable wange eyaliko weewali n'ensongawo wano wennyimiridde.
naye bw'onaatunula eri emabega gye tuvudde ojja kwesanga nga bannaffe abo abamu amaka tebasobola nagasongamu nti wali wewali ewa honarebo waffe, wabula baalingawo olw'okwagala kali akalulu naye nga ekitundu tebakyagala. Ssebo weebale kwagala Bbaale. Kyensaba okusaba kwabwe kubazze nga bansaba, nze bulijjo bansaba okomawo oba kiki biki okomawo, nze mbagamba kimu, nze sigenda kwerereja gye bali nti njagala akalulu oba njagala kino, naye bo bennyini kuba ndi tested ebyo nyini balaba nti nsobola, bo bagamba ki? Kyembabuuza mumbuuza okomawo kakati nze nzije muŋŋambe nti yerereja ndowooza ayagala akalulu, eyo si yenkola. Nange ebintu ebikoleddwa mubirabako, mugamba ki abantu b'Ebbaale? Kyekikulu ennyo. Waba balaba nti nsusanidde era nsobola kirukubo kuba bibalonzi, nze akange kali aka kamu kokka be balina ne bululu. Kakati bo basobola okugamba nti munaye jangu otukwatireko otukolereko. Mise mukulaba okwange ebiseera bino ebiriko oli awo muntu ayinza okulowooza nti olwakuba nti twavuganya n'oli aliko ayinza okulowooza bibye, naye ekikulu kiri nti okuva we nava wano sirabangako projekiti eyingira ssaza lino, sirabangako kuba nali wano mu kisanja ekyange nga buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka nga projects kumpi 8-10 ministries zonna nga zeyejize nga ziyingira mu constituency, naye obudde buno essaawa eno yennyini abantu zisiraba kitambula. Amazzi naleeta wano amazzi, nendeeta enguudo, nendeeta entindo, nendeeta amasanyalazi, nendeeta irrigation scheme kati zingamye, nindeeta amazzi ga naikonto, nasimisa naikonto 55 mu myaka 3 55 naikonto zasimbwa mu ssaza lino, n'enguudo uli ssaza uli muluka gulimu enguudo za Kumama. Ekyo abantu babimanyi ate babiraba, naye lwakuba nti abantu abamu beeyagaliza tebaagaliza, naye n'omuntu akola balooza takola, ne bakivumirira kubanga alina ekyagoba. Kyekyo kyokka. Amazzi nasima, enguudo zonna, amasanyalaze, amalwaliro byonna, naye nga nteekawo meetings enjawulo okuzitongoza, naye oba abantu baagala oli kadde obeerenga kweyo nga agula akayana akonako olumu nayogera myaka 10, naye nze eyo si enkola eyange, buli muntu abeera na nkola ye, naye nze kasa kituuka mu nnyumba ekyo mba nkimaze, abantu bakirya bakiraba nga noonya kirala nga ttewo. Nteekateeka gy'olina eri ekitundu kyo ky'okulembera n'abantu kyewali okulembera, era kati ng'omutuuze omukulembeze nteekateeka gy'olina ekitundu kyo eri Bbaale kutwaliza wamu. Bbaale constituency bandekamu ebintu bingi, nina projects 18 ze battirayo, zonna zitambula nazo olw'okuba nti bazijjamu waya ne power, nensooka ntunuulire kiriwo abe ekanda ekawongo bantuukirira ne mbagamba nze siri MP wammwe, nali naye siri, naye okiba nti mwagala nsobola okubakolerako mumpandikire special instructions mugireete gyendi nga muntu omulimu specific assignment, era kye bakola ne bampandikira ne ngitwala gyeteeka okubeera, era wenjogerera wano kanda mukole. Abali mu buyinza ne balowooza nti neetumiikiriza nti njogera byange, naye nga kanda mukole olw'okuba nayingizamu amaanyi agange. Nze manyi okukwata ebintu ebimu abantu abamu gye batasobola kukola ki kutuuka.
kwasa ebirabo byekolakola lero lunaku lwa ssanyu bakyali kukwatako ngalo bakyakwatako ngalo Hola, hola. Kumama